Encha ya lero eggwanga liguddemu ekiyongobero olw'okufa kwa minisita omubeezi w'abakozi emirimu n'ensonga z'amakolero abadde amanyiddwa nga Charles Okero Engola bw'asindiriddwa amasasi omukuumi we abadde amanyiddwa nga Wilson Sabiti agamugye mu budde. Omukuumi we oluvannyuma naye bw'atyo yeekubye amasasi agamugye mu bulamu bw'ensi eno era ng'ageekubidde mu saaluuni emu ey'oku kitundu mu Kyanja. Wabula nga omukuumi ono agenze maaso okukola bino oluvannyuma lw'okuba nti abadde abanja minisita ensimbi eziwerako ddala obukadde 4 zagamba nti abadde ng'akola nga tamusasula ate nga naye ayina ebizibu bye. Wabula okusinziira ku bantu oba ku batuuze b'omu kitundu bagamba nti tabadde na buzibu bwonna eri abatuuze era nga obuzibu bwe bubadde ku minisita oyo gw'atuusizzaako obulabe obutuuse okuba nga ate bumuggya mu bulamu bw'ensi eno. Minisita ono yasembyeyo okuba nga ate ayogerako eri eggwanga ku lunaku lw'abakozi oba giterebade era nga yayogeredde mu disitulikiti ey'e Namutumba. Yes, yayogeredde ebigambo bye ebyasembyeyo. Bulijjo nga bumanyi bannayuganda bo tebatera kwerabirira nga bwe batyo baggyeyo ebimu ku ebyo omugenzi bye yayogera era nga bakulaga nti mwaka gwa 2018 yayogera ku nsonga y'eggye lya UPDF baali bemulugunya ku kuba nti munange basusse okutulugunya abantu. Yali mu maaso ga Defense Committee era nga yagenda maaso kuba nga ate ategeeza nti abantu abo bemulaba abakwata emiggo ne bagenda maaso kuba nga ate bakuba bannayuganda ng'ente tebava wano mu ggwanga lya Uganda wabula bava mu West Africa era nga abo tebasobola kubeera ba UPDF ekintu ekitasanyusa bannayuganda. Mu bufu bwe bumu yanyiiza bankuba kyeyo abamanyiddwa nga bakadama okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia bwe baamugamba ku nsonga ezo n'ategeeza nti bannange abataagala kufa musigale wano mu ggwanga lyattu Uganda ate abaagala okufa mwe mukola ki mwe muba mugenda mu ggwanga erya Saudi Arabia. So bo bankuba kye babadde beebuuza nti naye amaze kugenda Saudi Arabia okufa kwegamba ne bagamba nti munange oba oliawo kikoze ki kimugwanidde. Bingi bye bagenze maaso kubanga ate bajjayo naye ng'omukulu amanyiddwa nga Ismail Access avuddeyo ku nsonga n'agenda maaso kubanga ate naye azina gudigudde n'akuba emmeeza n'amugamba nti munange kikugwanidde ate kaba banokole omukwomu mugenda maaso kubanga ate mutulugunya abantu ne mwerabira nti ate nabo bakola ki nabo bantu balina emitima. Hey, bajja bakuba bamukubye wali yebase dead genda tujja londa omulala minister of labor muyina olugezigezi mu office babalonda mu office ne mutandika okuba ne mwegulumiza omuntu n'akeera n'abawolereza n'omumme sente n'ozeewa abaana bo ne basoma bo ne balya buli kirungi mwe nga ffe tubawolereza mwe muli mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba mu minister of labor azunga damozi ng'abaana be tebasoma ng'otambuza emmotoka nnya eno n'emugoberera kano nakatibeera kano bakubye amasasi oddangamu akajjanja komaaniina omuntu n'omulumya senga omusajja abadde mutemu yandikubye abantu ku kyalo talina muntu gwakubye n'abali mu saluuni abagambye muveemu omuyisizza bubi muyisa bubi abantu mwerimbika mu office n'olowooza tolikavaamu era Museveni yampa tukolera Museveni abakola kyawa ne zituuka ku ssente ne yeepalawuda yalina obba nazo yekka yalina okudikiteetinga ono yalina ozifuna komaaniina mulowooza tuli basiru bajja kujja ojja kufuna akatayimbwambwa gwe ojja kuba oweta ku gate bakukube n'amayuga komaaniina bamubyengola oddangamu omanyire omuntu akuuma obulamu ne tubayirawo omubiri ne tusala. Ismanga amaze okwogera byayogera omukulu amanyiddwa nga Kiseka agenze maaso kubanga ate amutegeeza nti aleke kubanga ate yeewoomya kubanga naye y'omu ku abo agenda maaso kuba mbu agula okuganja essaawa eno mu bantu kubanga alaba embeera oba oliawo si nnungi kusaidye naye ngono naye agenze maaso kubanga azina gudigudde ku lw'okufa kw'omugenzi. Kati wulira kano Sebusiru wanjo kaziruma nnyinizo tayimu wirukamu gwe bagambye ab'enaalemu badduka gwe n'osigala kasajja kasiru kati otema muti kwotudde mbukatunonyaamu sympathy bwe time will come naye tubataddeko amaaso abiri gwe naani bw'ogenda sigala nga badduka we wabeerayo okudduka naawe ogenda mwe mukulembera abaddusi nze nkubuulira
Gwa tetumanyi be wayogeranga 18 ne 19 nga bakuba banna Uganda kunyama. Mukube, we are national resistance movement. Mukube, katikali wano katuwoganira. Totwasamira musajja. Beera ne side, tononya sympathy mufe. Okitegeera. Totwasamira. Oli kasajja kasiru ate mamuti kwa today. Mbolo kuba oli teyakawa sente, mbokasindika information kuba kulembeza abalala. Boba akawe. Olwokuba oli afudde teyakawa kati olwo abadde mubi nnyo goloza tumanyi mizannyo jojo ozannya kyogamba olwanirira banna Uganda gwe wambwa totwasamira musajja tuleke fe tuli mu majjaguza gaffe totuyingirira teweefuula ajaguza naffe okitegedde teweefuula ajaguza naffe tojaguza naffe tuleke ffe okitegedde mbuka tunoonyaamu sympathy time will come akasajja katya n'obuvunanyizibwa ne kagaana okuzaala omwaka gutandise okutuwa ku bibala ate era omuntu azine mbadde manyi kugenda kuggwako nga tetukyakyankizza nze sibayinaako wadde akatima ak'ekisa bisajja mmwe wallaayi mugenda ne mutulugunya munna Uganda ne mwefuula nti mmwe musembayo ne mwefuula nti mmwe bakatonda temulifa bisajja mmwe nze buli afa siyinaako obaani kasitoba nga okolera mu 7 nga mulimu ebyo bikabineeti simanyi minisita simanyi MP wa government nze nseka busesi nkyakyanca bukyakyansi kubanga nange mutuyiga kututta nange kaninde lwange nga nammwe we mukunkumuka ye nga mukunkumuka nga buuka nze sibategeera ate yo nga tuvuddeyo tuddako mukulu amanyiddwa nga Andrew Chamagero bw'atyo naye alekulidde Radio 4 oluvannyuma lw'okuweerezako emyaka egiwera ddala 5 asazeewo okuba nga ate munange naye abasiibula banange ba radio presenter ne ba TV presenter ennaku zino balina engeri gye beetegula etannaba kuba nga atetegeka bulungi naye nga bo balekulira bwe tudda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake for Micah avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate naye ategeeza eggwanga nga bwe yejjusa okuba nga ate akuba face ye ku mubiri gwe mu form of a tattoo nti yantaddeko omuntu gw'ayagala ennyo obanga maama we nasobola okuba nga ate amujjukirangako ate nga yagenze maaso okutegeeza n'eggwanga nti yetabangako na muyimbi yenna gwe yali agenzeeko naye mu nsonga z'amadwasi okusingira ddala Lydia Jasmine ensigo yali esinga okuba nga ate eyogerako ku nsonga eyo so agenze maaso okuba nga ate amwegana omuyimbi amanyiddwa nga Spice Diana ono yagenda maaso okuba nga ate ayimba Dubai ne Abu Dhabi era nga yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bakikubye basobodde okuba nga bakola kibamuyirawo omubiri bajjudde wabula nga ate yo omukulu amanyiddwa nga Sami amulumiriza okuba nga munange show ya floppinga wabula nga teyakomyawo yageze maaso okuba nga ate ategeeza omuteesiteesi yabadde amuteeseteese mu bivulu bino nti emiliyoni 10 z'amubanja azisigaze wabula nga ate bategeezeza mbu ensimbi ezo yagenze maaso okuba nga ate azireka oluvannyuma lw'okuba nga ate ekivulu kikola kimusala naddala e Dubai wabula nga ye Spice Diana mu bigambo bye yategeezezza nti kino agezaako okuba nga ate akikola olw'omwoyo gw'okuba nga munange addiza abo abasobodde okuba nga bakola bamuteekako ettaffaali ate nga teyakomyawo yakubiriza bannayuganda okuba nga munange bakola beewagira era n'abategeeza nti ye talina byabufuzi byalimu agezaako okuba nga ate ayiya kyakulya eri famire ye n'abantu be abamwetolodde omukulu amanyiddwa nga Bruno K yavuddeyo naye bw'atyo n'alayira okuba nga ateekawo omukono gwe bagwetemeko oba okuwaayo obulamu bwe eri omuntu yenna gw'anaakwata nga amanyira Farida aga nti Farida amuyiriddewo nnyo omubiri ku nsonga ya muwala wamanyiddwa nga Briera yamanyi butya bw'atobye naye mu mbeera ey'obulwadde mu mbeera yonna so yategeeza ba social media in-laws bonna abayise olugayo mu Farida nti ajja kuba nga ate afa neki n'omuntu omukulu amanyiddwa nga Bebe Kola naye bw'atyo yasinzidde ku TV y'eggwanga n'ategeeza nga bw'anoonya omukulu amanyiddwa nga yeekolera wadde nga yadduka ali ku nsiko gy'alira kubanga mbu yateekako poliisi oluvannyuma lw'okuba nga ate addukira mu kkooti n'amuwawaabira okuba nga munange amuvuma nga amufudde kyamisana kyaggulo weewaawo omukulu amanyiddwa nga yeekolera ng'akozesa omukutu gwe gwa Facebook
Facebook avudde nagenda maaso kubanga ate ategeza bebe kulu ntononyeza bunaira ndi wano sebo ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby bukyanga azaala munange olunaku olwaliro lwavuddeyo n'akatambi ng'alaga nti musanyufu nnyo n'omwana we era nga alaze ku bafans be ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula naye yalabiddwako mu katambi ng'omutaliya amusaba nnyunyu ate nga munange esaidi eno gatambula nti ali tumbu. What? Nyunyu. Leah, no. You want nyunyu? Olunaku olw'eggulo babadde mu kujjaguza amazaalibwa g'omukulu amanyiddwa nga Lubowa Ahmed CEO Aromatic Entertainment Stroke Trust Films kakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Godfather yeeyita Godfather ku Facebook yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate awandika lukula naye ebigambo ku mukulu ono era nga yategeezezza nga bwe yeefuga ekintu era mbu munange y'omu ku bantu abaziŋŋamizza movie industry ey'eggwanga lya Uganda n'ategeeza nti omukulu ono ye muwandiisi ye director ate n'abeera nga muzanyi ate bw'aba azanya neyewa obwa film star n'atakomaawo n'agenda maaso kubanga alonda abazanyi ate balonze tabalonda mbu lwakuba bamanyi wabula abalonda lwakuba nti ye bayagala okubanga azanyisa yayogedde ebigambo bingi n'ategeeza n'eggwanga nga bwe yali omu ku abo ababakwatanga mu biseera by'omwaka gwa 2017 ku William Street nga basalisa CD oba bokyesaamu CD ne bazitunda basobole okubanga ate bakola ki bazibunya ensi n'okufunamu kasente nga babalanga ogwa copyright bingi byayogedde naye nga bo bavudde ne bagenda maaso kubanga ate bamutegeeza nti byonna byogere byayagala naye bo bali ekyo kibali ate nga n'abawagizi bamutegeeza nti naye wabawulira omukulu ono byakola abyegomba agende maaso kubanga naye acreatingawo movie industry movie company eyiye naye abeere muwandiisi abeere muzanyi ate abeere director mukadde ke kamu weewaawo waliwo awandiisa awo n'agamba nti nze nange munange yantama agenda neyewa party mu firimu ezaalaavu oba mu party ezaalaavu ate nga mbutanyumiddeewo mbu naddala party gyazannyanga ali ne Diana Nabatanzi ng'alinga bbaawe mbwomu bimunyiriza ddala tayagala akwate na ku Diana Nabatanzi go amazaalibwa ge gajjaguziddwa yes naye ngaaho omukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja naye bw'atyo yagenze maaso kubanga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi weewaawo ba social media indoors still tebabadde basanyufu olw'ebigambo byakozesezza tatadde mu kagambo ka sister nga bwe yateranga okateekamu era nga bagenze maaso okumubuuza nti what happened kyekyatuukawo naye ga bwe bityo bwe bibadde side eyo ye omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduka yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate akowoola Aviator ne mukazi we Mina okubaako kye bakola ku mukyala amanyiddwa nga Don Asia gwagamba nti asusse era nga yabasabye bagende mu maaso kubanga ate bamukuba mu mbuga z'amateeka era kubanga ate mbaagaliza ekiro ekirungi nenyongera okujjukiza nti R&P services for airport pickups naye wenna eyitaza okubanga ate osurprisinga omwagarawo atakumira mpeera bakumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Amasuze mutya, congratulations once again, Mina the Queen, congratulations the Aviators, congratulations the Nyanzi. Mula mutya ba Facebook in-laws. Bwetukkiriza Aviator n'anyigako. Aviator onyigako ddi. Hey, oli mu Uganda, why don't you take some actions? Kubanga tolina musango, tolina muntu gw'olumya. Comments ezimu otuwanika olumu. Oshegera nga zikusesa olumu sometimes kwegamba gwe muntu buli muntu gwe yandiyagadde okuwa ekitiibwa okusinziira ku bwokyewa kubanga okiwa buli muntu oba musiru oba mugezi naye waliwo akaseera ekituukamu n'olabanga n'omuntu gw'oli naye muzito wano tulinawo omulogo mukwano basobola okutta omwana ali mu lubuto tumulinawo wano ali mu ggwanga lino eryaffe Uganda olaba otya bw'obaako gw'osiba fe tuli mabegawo tate fe tuganire wa munnaye olaba otya bw'otakinga step n'obaako gw'osiba si mutima mubi osanga abalala banaalabira ku oyo olaba otya teri agenda kuvunana teri agenda kunenya mu mutima mulungi n'omusiba mu mutima mulungi bakiyita kusiba mu mutima mulungi omukyalo oyo n'abeerako mu kkomera ne bw'anaabeerayo ennaku 2 it is enough with a good warning. Oba n'omutwala mu mateeka nti olunaku lwaliddamu okubanga ayogera naye kuba kuboggola ne bakuba kweyasimula ne mugendamu ekigambo Aviator ne Mina asibwa obulamu bwo nokisobola. I know you can do that. Toli muntu wa mutima mubi
naye ne mukaseera kaake essanyu bagamba omuntu bw'atakusanyukira mu ssanyu akusanyukira mu nnaku. Essaawa zino singa obadde ofunye obuzibu. Omukyala oyo alitudde n'agamba bambi kale ng'oggyeko bino bye tubaddemu naye nze mbadde mbaagala. Omuntu atakwagala tomwagala. Omuntu atakwesembeza tomwesembereza. Olaba otya bw'otaking a step. N'oggulawo omusango kubanga it is too much from 2021 until today. Olaba otya taata siragidde naye olaba otya bw'onyiigako. Ffe tukooye okulaba ng'omwenya tukikooye n'akulumiza n'atakulumiza n'omumwenyeza. Olaba otya bw'otakingako step tuli mabega osebo. Congratulations once again. Nyumirwa obufumbo obwo mukwano. Nyumirwa obufumbo obwo Mina the Queen. Naye oba weetaaga tufukamire katufukamireko. Bakati oli mu ggwanga okisobola. You can do that. Akubuulire ddala ki kyafa naawe. Akubuulire kye wamutwalira. Ne Mina aveeyadde mu maaso ga mubuuze nakukola ki.